Mukama mulungi. Yesu yebaze. Amanya gange nze Doreen Nisiima abadde mukyala w'omugenzi Joseph Ssebiwooza. Nsooka okwebaza buli muntu yenna ali wano, ababaka ba paliamenti, basisita, abantu bonna, bannamawulire mwenna kuba media center ez'enjawulo. Nina mbeebaza okujja. Ebitonotono kubuuze ne mwami wange emyaka gye tubadde tumaze. Mwami wange namusinkana 2017, yali akyali ku yunivasite ng'asoma. 2017 ne tubeera awo, yali egwako na graduatinga. Then 2018 ne tutandika okubeera ffenna, tubadde twakamala emyaka 8. 2019 yali akola ku Dream TV ng'alaba asazeewo nze gwagenda okuwasa, nantwala mu ofiisi ya Dream TV nandaga baboosi be. Ne bakkiriza nti akole ki, omusaanidde okukola ki. Ka 2019 ne tugenda ewaffe Nanyanjula, ewaffe nga bwe bakuyita okuyingira, ne bayingira. 2021 ne tufunayo omwana waffe asooka Janelle, abadde yakaweza emyaka 5. 2024 ng'agwako ne tufuna omwana omulala Jet, abadde yakaweza omwaka 1 n'ekitundu. Abadde taata omulungi, taata ayagala abaana be, omwana omulungi kabadde afuna nga asooka famire nga talaba na kulowooza maama. Naye n'agamba nsooka famire yange. Neebaza maama kunjagala nga muwala we, era ngenda sigala nkwagala nga muwala we. Neebaza buli omu, neebaza BBS tubeerera kuba lwategedde nti mwami wange yabadde mulwadde. Neebaza atufube okulwala kw'omwami wange lwali lwakubira ekiro, yakoma osawa nga 4 awo. Kati ng'ali bulungi, nze nemuwa emmere, nali nkoye ne ngamba kanyebaka engeri gyenkeera okutegeka mwana agenda ku ssomero, ne nsalawo neebake mangu. Kati n'amaana negatako ne yeebaka. Kati after some time nga saa 6 awo ne mpulira ng'agwa. Ne ngamba kiki, ng'alina atuuyaaniridde, talina maanyi, tayogera. Ne ngamba nkole ntya, obudde bwa kiro wekiri waliwo ka distance okutuuka ku main. Ne ngamba nkole ntya, ne ngamba weekwatirira at least tugende. Ne mukulula ne muteekamu obugoye obutonotono ne tutambula mpola mpaka ku main. Twatuuka nga bwonna buli closed, ne nfuna owa booda n'atuteekawo kalwayiro akatono ne tugamba at least bafune first aid. N'agenda ne bamukebera ye ng'alowooza oba alina pressure kubanga yali afunyeeko pressure oba yeekomyewo. Kati ne bamukebera pressure ne bagamba pressure eri okay. Kati n'atandika okugamba nti wano wamuluma. Ne bamukebera ulcer nabasanga nga azirina. Kati ekya pressure ne bagamba pressure si bwe buzibu, olabika ulcer ezikola ki, zisobola okuleeta ebyo n'ogwana okola ki n'osesema, ndowooza kyekyo. Kati bwali budde bwa kiro, abaana twabaleka mu nnyumba bokka, ewaka tubadde tubeerayo 4. Kati ne tusalawo tetusobola kusigala mu ddwaliro katuddeyo eka kubanga nga nange sobola kuddayo nzokka budde bwa kiro nti aba booda. N'angamba tuddeyo ate tutakeere mu ddwaliro. Ku Lwokusatu yakwata omwana n'amutwala ku mulimu nga ku ssomero ng'amanyi agenda kukomawo eka, naye yasooka n'agenda n'akola show ey'okumakya. Bwe yamala okukola show ye n'alyoka agenda mu ddwaliro ne bamukebera bulungi. Awo ne bakakasiza ddala mbu alina ki, ulcer. Kati ne bamuwa eddagala n'akomawo ewaka ku Lwokusatu n'amira, ne ku Lwokuna n'amira ku makya. Kati ku Lwokuna nendaba tewali njawulo, afunye eddagala, tewali njawulo. N'atandika okutuyanirira n'asesema n'afuluma bw'ayingira. Ne bava okulaba ng'ali wansi yeekulula. Ne ntandika okwogera naye kiki tanziramu, tayogera, atuuyana.
nenenye ekyokukola nga sikiraba nengamba olina omuntu yena gwensobola okukubira ajja atutwale nangamba kubira munnange Arafat banange Arafat weebale namukubira yajjirawo teyangamba nti oba ki kubanga yangamba yali ali mu kugereza zigenda mu 9 nga ngamba abadde amaze n'okukola agenda naye yajjirawo kubanga ewaka yali amanyiiwo netugenda mu ddwaliro natwali ku Gombe Medical Center bwe twatuukawo ne bansaba ebipapula bye bamukebererako ne baddamu ne bagamba baddamu ne bakebera tebasobola kukola ki kujjanjaba nga ne bazamu ne bamukebera kati okumukebera ne bagamba ulcers azinya naye nga awulira agamba tassa bulungi wano wamuluma ku kifuba ne bamuteeka ku oxygen akatono kale ne bamufa akola abafa kubanga bamutwala ng'omuntu wa emergency bamukolerawo tebalinza simanya kino kiri ne bamukolako kati awo n'atandika okustabilizinga ng'olaba stabilizing ze tunyumya ayogera n'abaana be kati wawungeera awo saawa wange nagamba naye abaana wandi batutte ewaka nzina Arafat kagira kyabeera wano ajja kunkola ki ajja kunkomyawo kati nentwala abaana ewaka kati ye ngu yasigalayo nasigala ng'agamba peyini ekola ki eyeyongedde wano mu kifuba kati bwe twavaawo ne basalawo bamukebere ne bagenda ne bamukebera oba yali sikaani ya mutima ne bamukebera ne bagamba alinawo bakakuloti awo kati awo ne basalawo nga bagamba tebasobola mukolako kabamusindike Mulago ne bamuwa bifaalo ne bamufunira ambulance n'agenda kati nensalawo ngamba nti kanzije omwana nsobola obbasindika ewa sisita wange nzije nagamba nkwegayidde sigala n'abaana tojja kumba neewaza omulaba ng'afa ng'amulaba ne bamutwala kati bwe batuuka e Mulago Kimbo waweebale bannange n'amubeerawo ne bagamba basazeewo okumuoperatinga baagala $7,000,000 bagamba kati tandika okunoonya ssente nga bwe bakola kikati nga ndowooza bagenda mulongoosa ku makya kati we yafiira teri yaŋŋamba nze nesigala nga njogera ne Kimbo anengamba kambire wano ku makya nkubire jjajja gy'abeere n'abaana nze mbasange mu ddwaliro kati yesterday ku makya nenkera ne mukubira ne mugamba jjajja akomyewo kanzi era natuuse mu ddwaliro ssaawa 3 nga nze manyi omwami wange mulamu bagenda mulongoosa naye okutuukawo nga yagenze to ano nga lekedde abaana abato akaseera kazibu ddala